Olwaleero abakungu okuva Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu kinira balabiseko mu kakiiko ka Paalamenti ak'eby'okwerinda okunnyonnyola w'eggwanga we lituuse ku nsonga y'okuzza endagamuntu obujja. Ono Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi ategeezezza ng'okuwandiisa abantu abaagala okufuna endagamuntu empya bwe kukyagenda mu maaso wabula okuzizza obujja kkwo okumala omwaka mulamba. It's a legal exercise because the ID is a creature of the law and extension can only be done through a legal process as advised by the Attorney General. Okusinza ku Minisita omwaka gunaggweerako nga bannayuganda basobola okuzza obujja ndagamuntu zaabwe awatali kutaataganyizibwa kwonna. But we needed this ID to be extended so that people and service delivery can continue in the time between now and when we renew the IDs through the renewal exercise. We needed that so that people are not disrupted. Kyokka ababaka abamu kino ne kibasanyusizza nga bagamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga NIRA eyongezayo enteekateeka y'okuzza ndagamuntu obujja era nga beebuuza oba zinaasigala zikola ne mu mawanga amalala. Like you are continuing with the IDs that are expired in Uganda. You are using the law in Uganda internally. How about outside Uganda? Because we are obliged to observe international treaties. And once my ID is expired, can I go to Rwanda? So if it expires, what happens me when I'm already when I want to cross in another country? Here in Uganda, we might know that it has expired. But when I'm in the other country, sister country, and they find that the ID is expired, they might think that... Yes, it will, because after all, it's our ID. We put a capping of 10 years. Before the extension, now we are saying 11 years. Bano batadde n'akuliranira ku nninga Rosemary Kisembo okulambika ennaku entuufu endagamuntu lwe zigenda okutandika okukolwako n'ategeeza nti amangu ddala ng'ebyuma bireeteddwa bakutandika ku nteekateeka eno ng'omulimu guno gwakolebwa ku magombolola. As soon as the equipment arrives in country, we shall give the parish by parish movements that we shall take. Mu ngeri y'emu akakiiko kasabye abakungu bano okubaako kibannyonnyola ku kiwandiiko ekyaleetebwa Abanyarwanda abawangalira mu Uganda nti basosolwa nga batuuse n'okuteeka ababaka baabwe ku nninga olw'embeera gye bawangaliramu. Workers of NIRA confused my people by telling them to change their identity. That when they stick to be Banyarwanda, their identity cards would not get out. Basaba passports kati ne IDs nazo bambi tebalina. So abantu abo okujjako okuweebwa ebyokulonda n'okwesimbawo okufuna kati driving permit tebafuna, passports tebafuna. Wano General Muhoozi ategeezezza ng'ensonga zino bwe zitasobola kukolwako mu ngeri ya kirindi wabula buli omu alina ebimwogerako bibye. Applications are considered on an individual basis as per the provisions of the Constitution. The biographical facts of an applicant as stated in the application forms are mapped to the legal criteria and a conclusion is drawn on some balance of probabilities. NIRA egamba nti ku mulundi guno bagenda kulaba nga beegendereza ku nsonga zonna ez'okuwandiisa abantu okwawukanako nga bwe gubadde. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.